ignorance. Nze ng'abasingako ku myaka, baana bange ne bato bange mbagamba ensi tekula bwetyo. Ensi okukula ebeera n'abantu abeetoowaze abeeteeseteese okuwuliziganya ne bannaabwe. Bw'obeera ng'omulimu gwo gwa kukola buzimbi, musenyu, kwokya nkoko, kusiika capati, nkusaba ogunyweze. Naye tolina ky'ofiirwa bwe bakugamba nti ne guno omulala guyige kubanga osobola okukola emirimu ebiri oba esatu. Njagala okubakubiriza okulonda kuno tekubalwanaganya, tekukyaweza mwezi, naye muliraanwawo gw'olwanagana naye gw'osamba gw'osooza gw'ovuma okyawangaala naye wano mu busiro olw'okuba muwagira abantu ab'enjawulo. Wuliriza buli ayogera olondeko. Salawo okusalawo kukwo twabagamba mwebeereremu. Okwebeereramu kitegeeza kwesalirawo, naye kitegeeza n'okulekera abalala eddembe ne basalawo. Tekitegeeza kusitula ddoboozi n'oganze nina ekifuba kigazi nsobola n'okusima ttooyi nti n'olwekyo abalala nja bagaana okwogera n'abalala mbagaana okuwuliriza. Kyamagezi okuwuliriza. Nga bw'ozimba ku kkanisa ya Katonda kankwe wiwulire ekyawandiikibwa Bayibuli kyegamba. Oyinza okuba ng'ozimba nzimba naye nga tosaba. Bayibuli egamba nti akyawa okubuulirwa, akyawa okumanya. Omuntu atamanyi ayogerwako ng'atamanyi, ate mu bisendano oba mu bantu abalala bayinza n'okukigaziya ne bamwogerako ng'omusiru. Era ne Bayibuli ekyogerako. Nsaba abooluganda mubalirwenga mu abo abamanyi abatambula n'okumanya. Emyaka gye mulimu bato bange si gyakudduka misinde ng'oyisiŋŋanya n'amagezi, si gyakudduka misinde nga weewala okumanya, gyakudduka misinde ng'osembera awali okumanya. Ensi neemanya nti mutambuze munnaffe ajja kugasa era agatta ku ggwanga. Abagatta ku ggwanga ne balizimba beebo abatambula n'okumanya. Nina ensonga lwaki ndowooza nti nkoze bulungi ng'omubaka wammwe era kanzoogere. Bwe najjira wano mujjukiranga muyomba eno tetulina masannyalaze nembaga bannange ekyalo kino kyatondebwa sinnazaalibwa, naye amasannyalaze akati gaagano gaaka, ekyo Mukama waffe yeebaze. Bwe najjira kuno nga buli luguudo lubi, nsanyusa okutambula. Enguudo za ttaka zeetaaga koolaasi naye nga ziyitikamu. Neebaza Ssemujju kubanga abadde ku ggombolola n'atugasa mu ekyo. Bwe twogerera era ne bakansala Nandego bano ababaddeyo mwebale. Bwe twogerera oluguudo oluva e Wakiso okudda e Buloba oluyita Ttemangalo lugenda kubwa koolaasi nga lugattibwa ku luva e Matugga okudda e Wakiso, nga lugattibwa ku luva e Kasangati okudda e Matugga, nga lugattibwa ku olwo oluva ekira okutuuka e Kasangati. Oluguudo olwa Bukasa okuva e Buloba lugenda kubwa koolaasi. Oluguudo olwaffe luno oluva e Kyebando nalwo lugenda kwongerwako mu bajeti eneddako gye twogerako. Eddwaliro ly'e Wakiso lyalinyisiddwa omutindo, tugenda kulizimba okulissa ku mutindo gwa Kiruddu. Eddwaliro eribadde Wakiso tugenda ddizza e Buloba era lyawedde okuzimba ku kitawuluza abayitawo. Ndowooza nti ebyo byakwenyumiririzaamu. Gavumenti twaginyoola omukono n'etuwaayo ambulensi emu eri e Wakiso ku Health Center 4. Eddwaliro ly'e Wakiso bwe linaamala okuzimbibwa ligenda kuweebwa ambulensi 2 ezitandikirwako. Ambulensi emu ebeere e Buloba. Ndowooza nti awo tujja kuba tutambula tuwadawadako. Waliwo bannaffe abaazimba mu ntobazi Nemabe yali eteekateeka okukoonera ennyumba zaabwe. Abooluganda njagala bategeeza nti olwo olutalo tukyaluwangudde olw'ekisa kya Katonda n'okufuba kw'omubaka wammwe. Kaakati waliwo abalala nga bo balowooza nti tubakolere ku by'obuntu. Kisaanidde kubanga obwetaavu bwe buli. Naye mikwano gyange tekisoboka. Era tobeera awo omuntu n'akulimba n'akujegawaza kyagenda kukuleetera ssente ezikugaggawaza. Kola nnyo, Katonda ajja kusaasira ofune ssente
eziyimirizawo amaka ago n'okugatwala mu maaso. Kammalirize nga mbakubiriza mutwale abaana basome, mubakuume mu luwummula luno, naye mufube nnyo mubaweerere. Abamu bamanyi okugamba tebiina ssente ziweerera, kituufu embeera njiraba, naye buli muntu aweerera kabeere kitange kabeere kitaawe wooli yamalanga kwewaayo, n'abaana abasoma nabo beewaayo. Basaba mweweeyo muweerere abaana. Obeera wano muto wange osomba musenyu ogwo, saba ogusombe n'amaanyi go gonna Katonda gakuwadde ng'okyagalina. Oterekeyo kasente akakuluma mu ebiseera eby'omu maaso bibeere birungi. Otereke kasente akaweerera omwana waasukke bwe wakoma. Ffenna bakitaffe kyekyo kye baatugamba era kye baakola. Mukama abeere nammwe. Munnondere mukyalo ono Prosi Namutebe akabonero ke radio n'akange saawa. Obubonero tebuteesa, abantu ffe tuteesa. Mukama abeere nammwe. Abaanaze obukyayi mbasonyiye, bwe mutadde obukyayi ntaddewo okwagala, kubanga ekyo nze kye kirungo Katonda kye yateeka mu ndamu ze. Eky'obukyayi teyakimpa. Mwebaza. Kristo bwe yali ng'agenda, eky'enkomerero kye yatugamba twagalanenga. Abanjagala n'abatanjagala mwenna mbaagala, era mbaagaliza Krismasi ey'essanyu, mbaagaliza omwaka ogujjudde ebibala n'okugenda mu maaso. Mukole, atalina mukamwana ye kamwana yekka.